kale mbaniriza nnyo nate mwebale kubanga mukyekuumidde ku SK Media tukyali Katende program Zimba Naffe leero gye yatambulidde tuzze ku site eno nga tulabako ebintu ebyenjawulo twakunnyonnyodde engalama bwezimbibwa ne tukulaga examples nga tukozesa ennyumba eno twayogedde ku bintu bingi naye wentudde wano waliwo manyi abaami bano aba high energy electricals mu bingi bye bakola ate enziji n'amadirisa babikukolera ne babikutuusaako si bwe kiri ndowooza era na zino nazo ffe twazikola design zammwe zino lwaki muzijjawa ati nga bwe twabagamba nti tugezaako okubeera unique mu kye tukola nti kati gwe bw'oyita design ne bwe tuba twagirabako ewagundi obanga ne tugirabanga kati lisi tufunayo akafa akapya olinga bw'atuuka wagamba kano kapya temubikopa Bulaaya bino nti anti kakati wano bwe tuba nga tubijja Bulaaya era bingi bye tujja e Bulaaya atugezaako wano tibya tebiriiwo kati twagala tukole Bulaaya wano kati buli omu ate bumanyi bannayuganda bazibu kati wali abeetegereza ka vidiyo ago kakonkaweta ntya ogenda okusanga nga zibunye buli wamu ne material naffe ate n'olumu n'ekigendera ne kibula nti oli design etambula bweti naye kati ye yakwata kimu mulimu obuyita mulimu naye nga tamanyi nti buliko gundi bulina gundi pitch kwe butambulira ebanga mpiki bweva wano eno nedda wano ate eno ina kukola kwegamba bibeera bwe biti mwami Lubega ki ekinspiringa design zino zemukola kuba buli omu designer ina abaako n'ekimu inspiringa kati ekintu inspiringa kwe kubeera nti ekintu kye tuba tukoze tufuba nnyo okulaba nga kyanjawulo nga teri mulala akiina kyakubiri mu kyo nti kiina high security nti oli tagala tunuulira butunuulizi kati nti olwokuba alabawo ebituli agambe nti kijja kuba kyangu omuntu okukola ki ajja kuyitawo so kyekyo kiruleetera okugamba nti eno design tugenda gikola ente tujja gikola kati kyemwakola wano eno edesign gye bayitaani teziina nnyo mannya yes teziina nnyo mannya era sijja kulimba nti okuzituuma amannya okwewala abakoppa kuba bwagamba wali kandabe yagundi bwefaanana avaawagikubya akafaananyi oba agenze ku Google komwe kamusigale nayo katusigale busigazi nazo kati nonda ntya design gye mba njagadde mu nkolere tusooka ne tutunuulira bameka abaziina kyakubiri mu kyo security kijeina depending on the place wozimba ekirala ne tugamba nti material ki wakati waliwo olinga design gyayagala omukolera sente nyingi giremu emitayimbwa Y16 nga gyetugenda okukozesa naye nga ate yagamba nti olugi lwa 8x8 olwandibadde olw'emiliyoni 2.5 nga tukozeseza design ey'omutayimbwa ogwa Y16 ayagala kamu kitundu oba kamu abiri nga yagamba zajja okukola ki zayina kati nolabanga eyo design tojja mukola ki kumukkiriza gimukolera lwa nsonga ogenda kukola kati awo wetukugira ku kyewazze nakyo nzati customer ye mukama wa tujja kuchenjagala kituufu ye mukama we naye ate bwajjanga n'ensawo y'entono aba agenda kukozesa ensobi awafazaali bw'alemerako ekyo kyayagala n'atakkiriza kumudayivatinga ku kikyayagala omugamba ekyo kikoze eki ekyo kigaanye tukolemu kino nedda bw'obanga kyokyo gwe kyoyagala naye nga ate sente z'oyina tezigenda kumpisaawo oba kigenda kwonoona bwonoonyi linnya lyange nkugamba omanyi wali kukuba we tukolera abantu bali sensitive ogenda kukola design emmotoka zisiba ziyita enkya n'eggulu ba minisita baani bazirengera oli agenda kukyama atunulye kiri ku display kyekyo ate atunulye kyemuli mu kukola nga kipapula agambe bano balina gye bazigula ne bakola display kati se kyobola bakyengeri obwenyoka ngo omuguzizze sisobola oli ajja n'akwata ku luggi bw'ati n'olulyanga luwewufu nnyo akugamba bugambi nja kukomawo kati waliwo gayi edda nyina we twagenda ne muzeeyi wange kati atuuka ku gundi ku workshop gye baali bamulagiriddeko nti bajja mukolera ekirungi kyayagala bwe yatuukawo n'akwata ku bye baayogeddeko bye baawanye nga si bye byo nga bwe yabadde alowooza yabagamba bugambi labika nze wafu oli yandagiridde walala
nja kukomawo mwewala nnyo omuntu okumulagirira ewalala ng'ate alina kubanga zaawo kati ekyo tetukikola kyova olaba nti design eno bw'obanga ogirabyewo nga tugikoze bw'evaawo n'osangawo endala efaanagana ng'eyo kitegeeza client amujja ku kkubo era tuziyinawo enziji nti ogwo omulimu gwagenda naye ate gukomyewo kitegeeza oli yajja ne yeegomba kino n'alaba finishing wakyo nga kyekyo kyayagala nagala nange njagala ng'ekyo. Temuyinaamu mbeera eno manyi nina omusajja yali ambajjira eyo ne tugenda ne tudesigninga bulungi ekitanda ekyange nga bwe nkyagala ne twekubira design eyaffe bwe navaawo mu nnaku ntono nga design y'emu ebitanda nga 3 biri awo. Anti kaakati embeera eyo wejjiramu nti ekitanda kye wali okozesezza bangi abalina obwetaavu bwa sayizi eyo yennyini. Sayizi yali za bulijjo naye nze design nze neekubira. Anti kati olaba ffe lwaki tetusobola kugamba nti eno design tukigabe oba olugiro tulugabe ekya design kisoboka ekikulu ofunye ekikyo. Waliwo kino omuntu azze n'ebifaananyi by'okuva e Bulaaya nagamba munjokeze oluggi bwe ruti bw'avaawo ebifaananyi mubisigaza nemudistributinga design nemwokesaamu. Anti kati ekirungi kyekiranda lwaki ate tunakopa bibi ekirungi kyekiranda ate kakati lwaki tugyesigaliza oba lwaki agyesigaliza alese ekyo kyayagala abeera exclusive ku banne bwe tubukopanga kuba kati zino design zetukola olwedde eriyo n'abaakolaki eri abazisookamu kati ebintu bijja byerepeatinga bwerepeatinzi nakwozaamu. Oluggi luno lunene n'omubiri gwalwo ngulaba munene temukaluubiriza abazimba ennyumba nti alina kukiika mataffaali bw'ati kuba eno sayizi y'oluggi mazima ddala buno obutaffaali eyinza okuba tetuula. Kati awo kijjira mu gundi si kuba kaluubiriza ebiseera ebisinga tuzimba nnyo nga tusinziira ku kisenge sayizi ki. Enkola yammwe oluggi eraga nti bwe mba nzimba nina zimba mubiri munene kuba n'oluggi munene tusinziira nnyo ku sayizi y'ekisenge. Yes, tosobola kukola luggi kati nga bw'ogamba luno n'olukola nga lwa inchi 9 oba inchi 8 ate nga ekisenge kyo kya inchi 6 kitegeeza kigenda yitako nnyo bwekitye nga ate okukuba plasita kitegeeza ogenda kukubako inchi 2 oba inchi 1 inchi 2 kangambe inchi 2 oba inchi 3 kisoboka okuzimba nga sayidi etuuka ku luggi n'eddirisa we ligenda wo nkiise walala si kiise. Tekisoboka kiba tekirabika bulungi anti kati awo ng'ozimba ekyomwenda. Ndabayo bwe tuba twogera yesu ku nkiika y'amataffaali ago abatandise okubagana amataffaali gano ag'omusenyu ago kulina eryaffe lino egganda naliri taffaali ki eryandizimbye ennyumba bino byonna ne bivaayo bulungi bino. Tewali taffaali titazimba naye nti ebiseera ebisinga oli atunuulira ku supiidi ya mulimu kwayagala etambulire nti ate ddene pamvu ate ligenda sevinga omusenyu naye kati olaba lino bw'ogamba nti olikiise omusenyu gugenda bba mungi naye kati bw'ogamba nti ositusiza liri n'olizimba nga okozeseza 99 kitegeeza ligenda tambula kinene ate omusenyu gugenda tambula kitono. Kekakodi akalyawo eryo nsobola ne bwe siri kuba plasta ne bwe otali kuba plasta naye kale munda osobola okukolayo ka finishing akakola ki akanyuma n'otalireka plain nga bwe riri. Ndaba abamanyi designinga naye ebiseera ebisinga munda tukuba plasta tutera kikola ku kikomera. Kikomera just tukola bukozi pointing waliwo kye tuyita pointing n'okola bukozi pointing n'otakola ki n'otakubako plasta nekisigala nga kinyumirayo. We mujjuzaawo muba mwakubye gundi omusenyu then ne tubaako akantu ke tuyisaamu nga lulayini pointing naye nga bw'oba okoze ndibamu ekituli wakati tekibasumbuwa wano ng'owanga oluggi. Nedda tekisumbuwa kuba kati bw'otunuulira engeri gye liba lyakulamu ekituli kibeera eno wansi eno waggulu bakolayo nga wasiiringa eno wansi nga waliyo ebituli kitegeeza bw'oba ozimba yewe ne wali ebituli by'otunuza wansi kikuwa space eno eya waggulu eno ewaziba okuteekako omusenyu ate okujja otuuzaako eddala
yes nti bituli bigenda just ekibiresaawo musenyu guno kuyingira munda kukola ki kwongera kunyweza n'okutambuza empewo munda muri si kutambuza mpewo ati mulimu ababinnyonnyola bati ate ennyumba eyinza omuggoka singa tetukuba twandiba tetukubako plaster singa yeyensonga kati kana akaffe kana akatafaali sobola kakubisa ttaka ne kafaanana nga liri nange nenteekawo ekituli wakati sisuubira anti kati ireda sikujerega naye kati bw'otunuulira lino eguni ebbulooka ery'ettaka ogenda ddiyisa mu muliro ogw'amaanyi mu kuliyisa mu muliro ogw'amaanyi automatically bwe libamu ekituli wakati olaba ne bwe liba nga ttaka teryajja buzzi era olivaayo ki limementuka bumementusi naye ate ekitali ku liri nti obanga azimbye obuzimbi ekintu kyo kirimu seminti n'omusenyu n'oteekaawo ne kikala bukazi tekirina process ndala gye kigenda yitamu naye kati ettofaali lino ovudde ku ttaka oliteese ku musingi olumu enkuba erikubyeko kati ate ng'enkuba erisanga lirimu ekituli wakati ogamba ku matofaali 10 onoosigazaawo ameka nga gakubiddwa enkuba era oba okoze roosi ekyo kirabwa nayo owanga amadirisa n'enziji yesebo omusingi gw'affectinga ebintu ebyo ebibiri nga mpanga edirisa n'oluggi ensima y'omusingi n'enzimba y'omusingi erina edictatinga ki terina kyedictatinga kyamaanyi lwa nsonga nti newoba ogenda zimbisa amabuloka gali aga 99 olina kuzimbisa olina nsitula musingi n'amabuloka gano agaffe teriyo 99 akola musingi olimba tekiriyo ekimutumya 99 kyekyaki mbamanya wamaanyi okuleka nga wansi bayiyeewo nkokoto nga bw'onoogamba ti foundation ya nkokoto oba n'ozimbisa amayinja awo 99 naye nga ye tasobola ttandika lwansonga engeri kino ekintu ekiyitibwa omusenyu kyekintu nekira ekintu ekiyitibwa seminti kyekintu ekiggwa amangu amaanyi kikwate oba si kikwate naye nga bwe nkunnyonnyodde nti ekiyitibwa 99 oba omusenyu guno ne seminti kyekintu amazzi we gasukka gakola kinafuwa esobola okugwa amangu ebejja kugwa amangu naye ate bw'ogamba nti okoze omusingi gwo gwa nkokoto oba okoze omusingi gwo gwa mabuloka gano agaffe ag'ebbumba ag'ebbumba nago gakola nti teri kigenda kukola ki teri kigenda dimementula nze kati bwe mba nze mugagga nigamba obuveera buubwo ozingamu 99 omuteekeyo ati kati kyova olaba omugagga aba alina bye yasomerera naffe tulina bye twasomera oba naffe tulina bye tukola kati ensonga lwaki gwe sente mulimu ebintu ebimu byetagenda kwogereramu zembamanyi nti bwenzimbisa 99 wansi awo mba nkoze amakula nedda oba oli oyagala nnyo 99 tuyiwewo enkokoto awo zimba ekisenge kya solid anti sente zikuwaga zikubonyabonyawozonoonera zimba ekisenge kya solid omanyi nebya solid gyebiri kali ate solid kitegeeza tekuli buloka neegyo ozimba mitayimbwa kuva wansi nejambuka negikola ekisenge mitayimbwa n'oyiwa enkokoto anti sente zikumenye spaceszetulekawo za madinisa ebyo nabyo babikola abantu kasente tewalaba ku firimu ya Great Wall of China najiraba engeri gye bagizimbamu ekisenge kyali solid yesebo temulimu nnyo temubaamu mabulooka ebintu bino nga tebiibe byangu kati amadirisa yesebo gavaringa mu size yesebo ng'oggyeko buno obwendabo obw'ekinaabiro obwaki mu ddiro nteekewo ddirisa nga lifaanana liti sera bisinga tusinziira nnyo ku obugazi bwa lumu kati nga bw'olaba eno size yaayo 5x5 ye yali agikola ki agisaana mulinayo n'erisingako tulinawo yes gyegali gyeriri
olina akola eddinisa nga liringa luggi obuuza nti luno luggi ddinisa ng'oli yeebuuza lino luggi oba ddinisa n'ennyumba eyaffe ey'ekira ate kutwale wala tunula ku dayiningi yali oluggi lwenkana sayizi ki olwo oluggi luli 5 ndowooza ku 12 nalulaba not 5 luli 8 ku 12 just dinisa kati fe abakyaza abagenyi abava mu kyalo olaba bwayitira mu olaba wayagala oyitira mu dinisa naye nandi kati ensonga lwaki tuteekamu bbagala ati yayinza okulowooza mugenda kuggula waayite woba mugenyi mumulabira awo ng'alinga kanyonyi mu katimba ebintu si byangu bino so ekirala kiki ekiyinza okutta beauty y'enzigi zino n'amadirisa nsobezaawa beauty eyo neefa kati design ng'olugoye omuntu lw'aba ayambadde nti bwe lubanga lwa design kati nga luno olwanga olw'obutolobojjo nti obulaba nga buli uniform kana akatandika eno era ye distance etambula bwetyo tikitegeeza singa wabaawo okukyukakyukamu nti ate eno wane wabadde layini nga ziri compacted ne wabaawo ate kati space erekebwawo ng'eri wano wokkawoka kitegeezo yali era kati ne mumadinisa gano ng'oyagala design efe yawukanya design yawo nate ku yeeno naye ani abagenda okugiraba nga lwaki nedda gwogamba fefekafeka abakola fefekafeka ababikola obagambako nako just bakateekamu kiraya nti yeewala ekyo atagala kwennyonnyolako kasita olemu okumunnyonnyola ekintu n'akitegeera n'omugamba akakola nga samona bw'olaba akusiriikiridde omwali ate ekyogenda kuddayo oba wadde ogenda kukuba plasita ng'ennyumba yaggwa osanga abaana bamutandise nga n'oluggi lwewateekamu balugjamu abantu tebakyayagala byabbakuba malusu yayagala kiri ku ground nga naye mwennyini akola ki nga si kyakwogerera nga limbejja bbi mwe mubimanyi nti oyo mumbejja agenze mulungi just wakulabika bw'atyo olwaleero kati so ne design zino kinyuma ng'omuntu amanyi kyakola design nga bwetambula okuva waggulu nga buyemu n'okudda wansi si nti ate wano waliwo ekituli kinene naye ng'ate wala wonna wonna design eraga tuli byonna nabikola kibyenkanankana yeso kati woyinza osobeza muki mu design zino oli neemutama yesebo n'ekirala nti omutayimba ogwandibadde nga gulina square naye ate gwe n'okukola nga guli mu angle abaana abagukyusa wali baba bakola ensobi nanti kakati gyensonga lwaki nti oli bwajja n'agamba nti aba high energy bankolere be bantu abatagenda kuwa mwana akola ekintu paka lwakimaliriza nga tebalambudde nedda omala gye mulaba sina stage obeera okyali ku mutendera ogusooka nti okyasala n'ajja n'apima ango z'osaze tobikyamya nti eno yeyina bba 90 osaze 90 nga muli omanyi ekiyitibwa okubeera ku kkubo wali ate omanyi workshop eziri ku nasa n'oko kati so tewaliwo bino nti byagamba nti gundi eri workshop waliwo aloga simanyayo ensonga lwaki bafuna emirimu mingi wabula olina kuzanyisa magezi g'okulaba nti obeera perfect mu kyokola however much mulimu bangi omulimu goleka gukutunde omulimu gwe gukutunda totunda ngegezi ku byensowera n'olowooza tunakyama tugule awo mba nkitegeera so abantu yongera okubannyonnyola ku high energy emirimu gye mukola mirimu kyeje egisinga era bagenda kubafuna batya era abebweru abo bo kuba bakubanya amasimu okusookera ddala erinnya lyakyuseemu erya high energy naye ng'ate nerina erya high energy lyakoze eki ate kati ate lyerikutteyo buli anti kati era yensonga lwaki olaba ne companies endala nga ziyina erinnya eriri registered naye ng'ate erikola ssente nga bw'onolaba Joseph Mayanja naye ate nga yekamiliyoni lyerikola ssente naye ng'ate erinnya eriri registered twagezezaako okulaba nti tusigaza erinnya lyaffe mu buli kimu naye olwa registration ne batugamba nti olwedde waliwo ku bigambo bye twakozesa mulimu olwedde company ekola ki ebirina lwaki tetwongerako ka limited oba biki ebyo byonna twagezezaako ne kikola ki so nti oli tasindika sendere ku akawunti yaffe nemuleeta halogen energy engineering neyewuunya halogen energy limited kiri
eri halogen energy engineering company limited. Halogen Energy Engineering Company Limited. Yes, lyerinnya nti nebo gamba ku accounts. Abantu bya sente bibagambe ku sente naye erinnya high energy lyelizimba. Leka kututira brand. Okay. So eriyo nayagala okumanyako high energy electricals osobola okutusanga enansana nga bululi bwajjayo n'otulaba bwe tutambuza emirimu gyaffe office zaffe beera office eba busy naye anti kati era emirimu gye tulimu gya field emirimu gye tulimu babesize bambi natuukawo ku office ekitiibwa kya Mukama engeri gye mwalimu busy yandaga nga bw'otunulako mu receipts zaffe milioni 10 onaleese ya 2 era nakyo kyaliyo leka kwogera n'ekikumi mu kikwata ekyo oba olaba ka tunate ofuna emmotoka ezivuga ssente wali ze muleeta ze tujjawo si kutukola biri ebya chiipu bye baba bakola ebyokubalumba naye lwaki nalaba yes mukwata ssente ku office temusobola teekawo nkola eri standard anti kati mulimu abantu abamu abalowooza kampani nyingi sijja nnenya abantu kampani nyingi ezirimu obuferefere ng'oli agamba nzijagalanga ate oli n'ateekawo ne condition mwami Lubega gwe njagala okukola ki okulaba gwe gwe tulaba kati nze oli gw'onsindikira simumanyi njagala ngambe nti nazikwasiza mwami Lubega ono gwendaba yajja okulopa mawulire ng'awinako wino namusangana mu kikoofiira kyabwe nga ne risiiti n'ogikuba ng'eriko inginiya Lubega yagikoze zenziti kati so bangi kye bakola ki tobola nti woofiisi awo tukwatirawo nnyo ssente oba oli kale nalinze saaganya okusindika ssente ku simu yange kubanga omuntu nina ebizibu byange ate era ng'omuntu embeera ekwata Airtel n'enjeewolako kati gwe nga batemako ezaabwe kati ate emirimu giyinza okukola ki ekyo just mbadde ensaaga naye nga bangi bakola ki baŋŋamba mwami Lubega twagala nga ennamba z'otugamba okusindikako ssente ziri mu mannya go naye kati tugenda kikyusaamu tugenda teekawo nga zisoma mannya ga kampani anti kati emanyi kati mwami Lubega si kampani yeri kati bw'obeera ne evidence ng'eraga kampani gye wadirinze naye ate ng'eri registered eggwanga ligimanye esasula omusolo esasula biki wali bayinza okugamba ono alabika yali yakuwola kituufu ng'omusasula ssente naye bw'alaba nga enamba zasindika gali gakola ki gawulira ate kitegeeza nti Airtel okugamba nti layini zo ziri mmanya ga kampani kitegeeza kampani eyo emanyiddwa era esasula ki esasula omusolo nti bw'ogenda mu URA bagimanyi bw'ogenda mu gundi mu NIRA bagikola ki gyeri so ekyo tugenda kijjawo ekyokusindika ssente ku layini zange kuba zisobola okufuna amakubo ne kale zigira zikyajja zijja bamanyira kiri nga bemamanyira ne kiri so tusangibwa Nansana ku kizimbe Nansana Business Center eyo yenna aba atwetaaze oba eri gwe wena naagala okulaba ku workshop yaffe tudawa ne twogereza enziji zaffe ne twogereza garaji zaffe gates ne tuukako wali we tukolera kyonoosangawo kyonootwala nti kituufu kye boogera kituufu oba nedda design zino ezimu abamu balowooza oba tuzikolera bbali kuba kati mulimu emirimu lwe tubeera n'emingi nga si gyonna gyonna tugagikasuka ku mutimbagano wabula oli n'agirabira ku site naye ng'ate bwe nasembayo postinga ku bya workshop na postinga birala kati so wewe nange oyagala kutuuka ku workshop yaffe gwe erinnya bulinnya taxi woba ova mu tawuni bagambe enviiramu ku kyennabweru ewali toto mafuta ga toto ag'ennabweru oba osobola obagamba ku mubisi kuba basogolyawo mubisi gw'enviiri ne bw'olinnya boda ani atamanyi kizimbe ekyo kuba boda kati nanti mbadde nkulagirira wali workshop awali workshop awo oyongerawo nnyo n'amaanyi kuba balina okuyita naye era bagambe bw'oyita Nansana wosanga enzigi ennungi eziri display awo mba nnimbye omanyi bagamba
sibuli ekitangalijja nti gold kati osanga ebintu bingi ku makubo okwo byonna bina binyirira naye bw'okituukako era twogere oyita ku kkubo eryo ezammwe zanjawulo ate tugenda teekawo billboard mu maaso awo mwaka ogujja maybe tugenda teeka nga nnene nti oli ne waaba ayitawo buyisi bw'alaba ewali ekipande ne bano bentera olaba ku tv so ate gwe we nali naava wakiso kakiri osooka ku mafuta ga toto noddako waliwo ekizimbe ekiddako ekya care then noddako workshop yaffe ng'ova wakiso kakiri esebo ate gwava mu tawuni osookera ku workshop kwennyini noddako amafuta noddako ekizimbe kya care ekya kalina then ate nobanga oddako amafuta awo n'abasanga kati oba gwe we nali nanga oyagala tuuka ku ofiisi gwe otuuka ku tawuni council kuba bukuba essimu ogambe nti ndi ku tawuni council oli ajja kujja kuno ne bunonyaawo nakkolera ati ng'ali kufuula eyawaggulu nti yenze gwolaba awuuba omukono so enamba nazo ziba enamba bw'obanga otuuse mu kitundu kyonna kyonna olinawo obulidde osobola okunkubira ku namba eya MTN erizo 78 88 75522 enamba eri 078 88 75522 ate ya Airtel gyenkwata eri 074 083 073 esembyayo 5 enamba eri 074 083 073 esembyayo 5 ate eri gwe wenna wenna oyagala kukola transaction ya ssente nga toyagala zikwasa muntu mulala yenna toyagala kutuuka ku ofiisi gwe weesiga Mwami Lubega si company osobola ozisindika ku namba eya 070 659 1655 enamba eri 070 659 1655 ereeta amannya ga Lubega Jimmy bw'olaba ereesa agatali geggo ng'oddamu oteekamu abasama batuuse kati balina okujja balambula bangi naye kati nina abakubaawo amasimu ne mbagambayo mutuuke ku ofiisi mulabe era bangi kati ate no bagwa bugwi naye waliwo ate abambuuzizza amanyi bonti ebya pulaani tebabimanyi babuuza mwinaawo pulaani eziba displayed nga yasobola osonga busonzi n'agamba nze aleke nga yasasuddeko ezisooka nedda ekyo tekiriiyo kuba kaakati bagamba tekiwoomera matama abiri ojja kusangawo pulaani ng'ekinaabiro kiri kumpi n'ekiyungu oli ye kye yali ayagala anti yagiramu editingemu katono kati oyo oddaba owakawaaki gwe jangu tubuli ebiki by'oyagala mu njuyo nti bweba kalina njagala bwenti n'ebisenge njagalayo bibiri oba ekisenge kimu kubeera process eba yeemu okuddamu ekipya n'okukola n'okweditinga kiri ekyo bakiwulidde kwabo babaddanga nti njantuuke wali bandage ku pulaani ze balina nze mbasasula ezisooka ninye ennyonyi yange pulaani si magi nti onoosangawo ag'enkwalo osangewo ag'embaata osangewo n'ag'enkoko ogambe mumpa ag'embaata mumpa ag'enkwalo oba ekirala sizoni eno egenda eri bize sande mugenda kuba muggulawo ofiisi kuba mulimu abasamu bamanyi tuli mu kukyakala kati nga bw'olaba ng'omusama naawe bw'ojjanga oli musama oze kuwummulamu sande oyagala okyakale bw'obadde eri obadde otufudde bize Monday to Saturday lwaki naffe sande tutuleka ne tufuuka basamu nawe bagebe babaleke mulyokuze babawadde tugende tujooge batusange nga tuddugaza naffe naye otera kujoogerawo wange baako osanga tunakwataganire baako bizinesi etambula ani waliwo yaŋŋamba naye kati ayeka Mwami Lubega oyo guli eri bize simanya essimu ye erayika ebeerako ssente biki tekuba ssente nze ne Airtel emmanja kyoba olaba teri mmannya gange eya Airtel naye tebagisalako bagibanja bagamba kasooka tusasule kasooka asasule kati mwe abalowooza nti mujja kujja mu baakasimu mye ensonga lwaki tatubulira gy'ogenda kuzira
okuddiira kale bannaye kabadde kadde kalungi nnyo okunyumyamu nammwe n'okubabuulira ku bintu by'okuzimba bino. I know bangi mbadde mumpeereza messages, omusajja nga tokyamuleeta, tubadde tutandise n'okuyiga okukwata emiiko, kale ajjanga kubajja tuyigeyo kimu. Ndowooza tujja nakwogerako ne ku compound design zino kuba bangi ababuuzaako ebibuuzo, ekwatagana etya n'enju, omanyi mulimu ebintu akatono, omanyi muli anyway ejja kujjanga nayo show kuba kati bingi mulimu abambuuza nkole peva nkole omanyi ne compound nayo eba plan kuba mulimu ba compound design ate nawo mubikola mwangana mubikola tukukwasa nyumba yongi ewedde tewali kirala tukukwasa bisumuluzo. Kati ababuuza ku compound designing n'ebisigadde mukimanye nabyo babikola, ne bw'eba ennyumba yaggwa basobola okujja ne baddamu ne baplaninga compound aba high energy. So tujja kuba nakyo tukyogerako mu programs zaffe ezijja okujja. For now ngenda kuba mberekereza, tunaddamu omulundi omulala. Mukama Katonda abatukuumire.